Amazina yanjye ni Livingstone Kayumba Mugabi. So ndabakunda cyane, Imana ni nziza, mwihangane iraza kubakora ibikomeye. Bavandimwe mwese b'Abanyarwanda, hari community y'abapasiteri b'Abanyarwanda, namwe mwese abafumbira mwese mwumva Ikinyarwanda. Impamvu dushimira Imana nuko Imana ifite aho yatuvanye kandi ifite aho yadukikije. Tunyuze mu bintu byinshi bitubyiga, ariko Imana iradufasha kugira ngo dusigare duhagaze. Nuko rero ndabasaba kugira ngo mukomeze kwizera Imana, mukomeze kugira ibyiringiro. Iyo Imana itangiye akazi iragasohoza. Nawe ndagusaba yuko umenya yuko Imana ari yo kwizerwa. Akazi yatangiye muri wowe nako yatumye utangira izagasohoza. Komeza kwizera Imana, ugire ibyiringiro. Imana ni Imana nziza, Yesu abagire neza. Teza bonna mubeeramu okusomozebwa kungi. Musa yasomozebwa n'abantu be yali asumba nga bagala mukuba amayinja. Dawudi yali akulembera ekibinja ky'abasajja 600, naye olumu ne batabuka olw'okusomozebwa okwaliwo ne bagala mukuba amayinja. Kati mu buweereza mubeeramu okusomozebwa, tosobola kwawukanya buweereza na kusomozebwa. Naye abantu bonna be tulaba, ne Mukama waffe Yesu yasomozebwa naye yasigala ayimiridde kubanga missoni ye yali agimanyi. Nsaba abasumba tumanye missoni yaffe. Bw'omanya missoni yo tojja kusobola kulemererwa, ojja kumanya nti Katonda ajja kutuuka ekiseera nnyanukula nnyambe. Ekitegeeza ekyo, leka tuleme kufera, leka tuleme kukola bukujjukujju, leka tuleme kukola bintu bitawesa Katonda kitiibwa. Tweyongere tuyimirire tumanye nti Katonda, abantu bayise bonna basoomozebwa ne bayimirira, Katonda atuuka ekiseera n'abawa obuwanguzi. Abaganda bagamba nti sosolye bw'atafa atuuka ku lyengedde. Naawe omusumba ojja kutuuka ku lyengedde. Era olugero lugamba nti ekiri bedda mmese yakumutala, gumiikiriza, Katonda ajja kuwa omukisa. Okiwulidde ekyo? So tofera bantu, tosala magezi, yimirira okkiriza Katonda kubanga yakuyita mwesigwa, n'okola agenda kola. Teza bonna mubeeramu okusomozebwa kungi. Musa yasomozebwa n'abantu be yali asumba nga bagala mukuba amayinja. Dawudi yali akulembera ekibinja ky'abasajja 600, naye olumu ne batabuka olw'okusomozebwa okwaliwo ne bagala mukuba amayinja. Kati mu buweereza mubeeramu okusomozebwa, tosobola kwawukanya buweereza na kusomozebwa. Naye abantu bonna be tulaba, ne Mukama waffe Yesu yasomozebwa naye yasigala ayimiridde kubanga missoni ye yali agimanyi. Nsaba abasumba tumanye missoni yaffe. Bw'omanya missoni yo tojja kusobola kulemererwa, ojja kumanya nti Katonda ajja kutuuka ekiseera nnyanukula nnyambe. Ekitegeeza ekyo, leka tuleme kufera, leka tuleme kukola bukujjukujju, leka tuleme kukola bintu bitawesa Katonda kitiibwa. Tweyongere tuyimirire tumanye nti Katonda, abantu bayise bonna basoomozebwa ne bayimirira, Katonda atuuka ekiseera n'abawa obuwanguzi. Abaganda bagamba nti sosolye bw'atafa atuuka ku lyengedde. Naawe omusumba ojja kutuuka ku lyengedde. Era olugero lugamba nti ekiri bedda mmese yakumutala, gumiikiriza, Katonda ajja kuwa omukisa. Okiwulidde ekyo? So tofera bantu, tosala magezi, yimirira okkiriza Katonda kubanga yakuyita mwesigwa, n'okola agenda kola.